Okusinziira ku byafulumizibwa okuva mu bigezo bya 2014 abayizi abahaya baagwa amasomo ga saayansi bubi nnyo ng'abayizi ebitundu 66 ku buli 100 bagambibwa okugwa amasomo okuli physics, chemistry, mathematics ne biology. Obuzibu bwe tusanga n'abasomesa baffe abasomesa saayansi n'okubala kubeera n'obukugu obukyusa amagezi agafuniddwa mu okugateeka mu mbeera yaffe eya bulijjo. Ebitundu ebirala 75 ku buli 100 eby'abayizi be bagambibwa okugwa practicals ez'amasomo gano nga kigambibwa nti bagakoppa wabula obuzibu bwe buva kigambibwa nti abayizi bano basomesebwa mu nkola nkadde nga n'olwekyo ebisomesebwa tebabikwata. Bye twategedde olwaleero enkya bisobola obutakola. Obukugu obwetaagisa nabo buba bwetaagisa okukyuka. Kati ekyo kyekimu ku bituleetera okuteekateeka ebisomebwa nga tubikyusa nga wayiseewo ebbanga oluvannyuma lw'okulaba nti ebyetaago byaffe ng'ensi bikyuse oba ebyetaago byaffe ng'abantu bikyuse. Eno y'ensonga lwaki Minisitule y'ebyenjigiriza evuddeyo n'enteekateeka ey'okuddamu okusomesa abasomesa ba ssaayansi mu ggwanga lyonna. Enteekateeka eno kigambibwa yakutandika mu mwaka gwa 2017 era ng'abasomesa bagenda kusomesebwa ku ngeri y'okubangulamu abayizi baabwe n'embeera ezibeetoolodde. Okubateeka ku mutindo okusobola okukwatagana n'enkyukakyuka ze tugenda nga tuyitamu buli myaka lwe giyitawo balina okubeera nga buli kiseera bafuna amagezi amapya naye ago twagala bagafunire ku ssomero. Ng'ebula omwaka gumu gwokka enteekateeka eno egibweko akawuuwo abamu ku basomesa baakubaganyidde empawa. Nze ndowooza nti kyalwanawo okubeera nti emyaka egyo gyonna tubadde nga tetufaayo kugamba nti curriculum tugikyuse. Kati bye bagenda okusoma bijja kubanga bigassa nga biri relevant nga bikwatagana n'ebyo bye beetaaga. The performance it depends where people are and where the students, the location of the school. There is general poor performance. We have only like 2 teachers, 3 teachers running up the whole school. There you can't expect students to pass. Mu kiseera kino ebitongole ebivunaanyizibwa ku byenjigiriza biri mu kwetegeka ku ngeri gye bigenda okusobola okutuukirizaamu enteekateeka eno. Stella Nabakoza, WBS TV, Kampala.